abaakafa oluvannyuma lw'omusumba asumba ekkanisa ya Good News International Church Paul Mackenzie okulangirira endiga ze zisiibe okutuusa okufa. Awo nno ly'ekkubo lyokka lye baali balina okuba nga bayitamu okusobola okutuuka okulaba ku Yesu Kristo. Poliisi ekakasizza abantu 89 bye baakafiira mu mbeera eno ey'okubeera mu njala kwabo 73 abaalangiriddwa olunaku lw'eggulo. Amanya muziku wa Alhaji Abdul Nyamishafi Lwanga, eno ye Fik Media. Omusumba Paul Mackenzie eyawadde endiga ze ebiragiro wamu n'amagezi nti babanga baagala okubanga balaba obanga bakuba eriiso lyabwe oba emmunye ku Yesu Kristo balina kusiiba mpaka waanaabajja mu bulamu buno obwensi ate basobole okubeera nga bamutuukako amangu ddala. Bino poliisi yasobodde okubeera nga ate ebitubuulira naye ng'emaze okuba nga emugombamu obwala. Kino kyazzeewo oluvannyuma lw'abantu okuvaayo ne beemulugunya ne beekubira enduulu eri poliisi wamu n'ebekikwatako nga bagamba abantu baabwe tebalabikako. Poliisi yasobodde okuba nga ekizuula nti abantu abasoba mu 200 be baabuze ate nga bonna basabira mu kkanisa eno. Awo nesobola okuba nga eyungula abawanvu n'abampi okutuuka ku ttaka awali ekereziya eno. Poliisi yakizudde nti omusumba ono alina ekibira kiramba era mu kibira kino abasinga obungi bwe abaziise ate basobole okuba nga batuuka eri Yesu Kristo. Okusinziira ku poliisi y'eggwanga lino ery'e Kenya basobodde okubeera nga bagamba nti baalabye ebinnya ebibikke era ne bakizuula nti mulimu mayiti empitirivu ennyo ddala. Gye buli kati poliisi yakazuula emirambo 89 bakakasizza nti basobodde okubeera nga ate bano basisinkanye Yesu Kristo nti bo basobodde okufa. 34 ku abo poliisi bwe yasobodde okubeera nga ebannyulula era nesobola okuba nga ebanguyiriza okubawa akamere wamu n'amazzi ate basobola okubeera nga badde engulu. Bano bo baasubidde okuba emmunye ku Yesu. Kisuubirwa nti ennamba y'abagenda okubeera nga beeyongerayo okufa ekyagenda mu maaso kubanga ku bantu 223 be baakasangibwako ng'e89 bo bafu 34 balamu. Kati kitegeeza 77 tebannakubwako kya mulubaale. Poliisi esabye ekkooti egira ebalekidde omusumba ono kubanga bingi bakyalina okuba nga banoonyereza ku nsonga lwaki bino byonna byatuuseewo. Ekibuuzo kye nsobola okubuuza abali eyo nti ye omusumba lwaki ye ate teyasobodde kubanga asiiba naye kusisinkana Yesu? Omukama akonkoomye. Sigadde nze muzikola